Omuyimbi Spice Diana aweze enkolokoto nga bw'agenda okusiba abategesi ba awards mu Uganda. Pastor Wilson Bugembe yaguddewo radio station ku church ye e Nansana. Omuyimbi Eddie Yawe avuddeyo n'ayogera ekyama ekiri emabega w'obugagga bwabwe. Prince Omar avuddeyo n'atiisatiisa abantu nga bw'agenda okuttira omuntu yenna ku mwana we. Omuyimbi Evelyn Lagu asuddewo omwagalwa we amanyiddwa nga Promoter Vegas. Oli ku UN Shonang Maria Violanta wano ku iTos TV wabula nga sinnakwongerayo teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter, TikTok saako okusharinga videos zaffe ez'enjawulo. Okusinzira ku YouTube zino z'ennyimba 10 ezikutte Uganda ombabiro wiiki eno nga zikutuusibwako IP Records wane Kansanga. Oluyimba oluze ku namba 10 wiiki eno ye This and That olwa Fik Fameka ne Lucky Joe. Slow Dance olwa Zawi luze ku namba 9 wiiki eno. Oluyimba oluze ku namba 8 ye Thank God olwa Vinka. Mpalavu olwa Parasol lweruze ku namba 7. Sip Job Boy lweruze ku namba 6 wiiki eno. Kabisi Kandagala olwa David Lutalo lweruze ku namba 5. Tolekera bigole butu sinasanga bwesikulu. Love Olinoonya Liam Voice nga lweruze ku namba 4 wiiki eno. Lekangende Love Olinoonya. Party Mood olwa Zawi nga lwe lutudde ku namba 3 wiiki eno. Teri bintu byakutwefasa nga tukuba pate. Akafeche olwa Rema Namakula wiiki eno lukiridde ku namba 2. Dio olwa Ruga lwe lukulembedde ku namba 1 wiiki eno. Badman looking good in the Tulinde nate wiiki ejja nga tukuleetera ennyimba 10 ezisinze okunyumira Bannayuganda mu wiiki nga zikutuusibwako IP Records wane Kansanga. Olwaleero mu mawulire genkuleetedde ensoose n'eggulire lya mwana muwala Spice Diana ono nga yavuddeyo n'awera enkolokoto nga bw'agenda okusiba abategesi ba awards mu Uganda. Kino kyaddiridde Spice Diana okubeera nominated mu Female Artist of the Year wabula nga award teyagitutte. Spice yavuddeyo n'agamba nti abategesi bano tebaddamu okumuteeka mu kategori yonna nga tebasoose kumwebuuzaako oba si kyo ajja kubasiba. Yavuddeyo n'ayongera n'agamba nti abantu byaboogera mbu yafunye empalana ku Azawi olw'okuba nga yamuliddeko award si bituufu era ye ne Azawi tebalina buzibu. Nga nkwongeddeyo mu mawulire amalala, Pastor Wilson Bugembe yaguddewo radio station enono ng'egenda kuba esangibwa ku church ye wali e Nansana emanyiddwa nga The Worship House. Pastor Wilson yagambye nti radio eno tennaba kubeera stable naye nga omwezi ogujja we gunaatuukira buli kimu kijja kubeera steady era nga yagenda okusookako ne show ye gy'atuumye The Gospel. Nga nkwongeddeyo omuyimbi Evelyn Lagu yavuddeyo n'asuulawo omwagalwa we amanyiddwa nga Promoter Vegas. Evelyn Lagu yagambye nti alina ensonga ze ez'enjawulo lwaki Vegas yamusuddewo. Ensonga ye esooka yagambye nti ye tayagalangako ku mwami ono era tayagala mumalira biseera. Ey'okubiri yagambye nti ye mukyala mulwadde era ng'ayinza obutasobola kutuukiriza mirimu ssaako okuggusa omwami ono ng'omukyala. Wetweyongerayo mu mawulire gaffe amalala, omwami Eddie Yawe yavuddeyo n'atuwa ekyama ekiri emabega w'obugagga bwabwe. Eddie Yawe ono yayogedde bino oluvannyuma lw'okugulawo mansion ye ebalirwamu obukadde n'obukadde bwa ssente. Yagambye nti okuzimba ennyumba tekyetaagisa ssente wabula kyetaagisa kukkiriza. Eddie Yawe y'omu ku batabani abava mu famire emanyiddwa ng'ey'abasentamu era nga mu bo mwe muli Mick Wine, Bobby Wine ne Banjoman era nga na bano buli omu alina mansion ebalirwamu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Nga neeyongeddeyo nkuleetedde omukyala Zari Hassan ne Sheila Gashumba nga bano ababiri babadde nominated mu category emu eya The Influencer of the Year era nga wano Sheila Gashumba yatutte award ku Zari. Ono nno nga yali nominated mu categories ez'enjawulo mu African Social Entertainment Awards. Ono nno yakwakulayo awards 2 nga mu zo mwe mwali eya Entrepreneur of the Year ssaako eya Sophisticated Woman of the Year era nga wenjogerera bino omukyalo ono y'omu ku Bannayuganda abakyasinze follows ennyingi ku Instagram. Nga tugenze n'amawulire amalala,
omuyimbi Prince Omar yavuddeyo n'atiisatiisa eggwanga nga bw'agenda okuttira omuntu ku mwana we. Gye buvuddeko omuyimbi ono yavaayo ne yeegaana olubuto lw'omuyimbi Grace Kani ng'agamba nti ye tamulabangako. Wabula nga wenjogerera yavuddeyo n'akkaatiriza ensonga zino oluvannyuma lw'okutwala omwana ono ku DNA n'ekakasa nti ye taata we. Grace Kani okusooka yavuddeyo n'agamba nti ye tawangako Omar mwana we kumutwala mu DNA. Wabula ate Prince Omar gye yaviiridde n'ebifaananyi bye yapostinze ku social media handles ze nga ziraga nti yatutte omwana ku DNA era bw'atyo n'akkaatiriza ddala nti ye kitaawe. Nga nkwongeddeyo mu mawulire amalala, namwandu wa Moze Radio era nga yaliko omuyimbi mu group eyali emanyiddwa nga Blue 3 amanyiddwa nga Lilian Mbabazi wenjogerera ali lubuto ng'era essaawa yonna asumulukuka. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe wano ku UN tinkuleetedde omwami Ronald Mayinja. Ono nno yavuddeyo n'agamba nti akooye okwekweka era bw'atyo n'aggyayo status ya HIV. Ronald Mayinja yagambye nti bannayuganda basukiridde okumuyeeyanga bw'alina akawuka ka siriimu wabula nga akooye era nga yessaawa ayogere amazima. Yagenze n'aggyayo results ze bulungi era bw'atyo n'agamba nti ye tabeerangako na HIV era ng'ali negative. Bw'atyo n'agamba bannayuganda nti balekerawo okumwogerera olw'ensonga nti bino bimuleetera depression n'obuteefiiringa. Gankwongeddeyo mu mawulire agaleero nkuleetedde omuyimbi wa Swanks Avenue amanyiddwa nga Azawi. Ono nno nga wenjogerera bino abuukira waggulu nga Janzi oluvannyuma lw'okuwangula Janzi Awards ebbiri nga mu zo mwabaddemu eya Female Artist of the Year Sako Album of the Year eno nga yagituuma African Music. Nga tumaliriza amawulire gaffe ngenda kusembyayo eggulire lya mwana muwala Cindy. Ono nno nga yakubye ebirayiro ne mwagalwa we amanyiddwa nga Prince Okuyo. Cinderella omukolo gwe gwabadde private nnyo era nga bamubuuzizza ne ku nsonga lwaki abayimbi ab'enjawulo tebaabaddewo. Cinderella yagambye nti kino ekintu yakyekoledde ye nga ye n'omwami we era ng'omukolo teyayagadde gubeere nnyo gwa kajagalalo. Bw'atyo n'agamba nti engeri gye mukitegedde nti right now mufumbo ekyo kimala. Ago ge tusobodde okutuusaako wano ku UN show nange Maria Violanta wabula nga sinnakusiibula. Teweerabira kusubscribinga ku YouTube channel yaffe okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'endala nnyingi ssaako okusharinga videos zaffe, okulayikinga n'okukomentinga. UN ku iTos TV ekutuusibwako iTos Productions Limited.